wagaana okukkiriza nti Kyagulanyi ayinza okuba nga alimu empeke. Okikkiriza kati ng'otuuse ebweru. Ddala byoyogera bituufu. Tubyesiga kubanga statement ye ekyuse. Otandise okulya ebigambo byo Bwana Ssemujju mukwano gwange. Bwe mwasoma. Bwe twasoma e Masaka. Obbi wange. Tobanga okugenda ebweru oyinza okuba ng'oli ku mission endala. Ekyo nakyo kisoboka. Mission ki? Nti Ssemujju ebbanga ly'omaze ng'oli mu Uganda wano n'omuliro gw'obadde ota ye gwe munnabyabufuzi atateekebwanga kumpi. Baamuteekako kempingo Ssemujju. Naye mabega nnyo ng'atandika n'agendako ne Luzira. Naye bw'amala okuvaayo Ssemujju agenda mu maaso n'olugendo lwe olw'okukuba gavumenti n'okugyanika nga teryamukona ku mukono. Wano Muwanga Kivumbi yavudde buvi mu kkomera n'akola olukiiko lumu n'ayogera ebyamuzizaayo n'okutuusa kakati tetumanyi Muwanga Kivumbi oba ali ku ki. Ssemujju Nganda bw'obanga obadde mu Uganda wano ng'otaakaka nga tewali akugamba nti owaaye sirikako tewaliwo njawulo eyinza kugaana munnayuganda kulowooza nti obadde otambula bumu ne gavumenti. Era bw'obanga obadde otambula bumu ne gavumenti kati ng'oli bweru gavumenti kisoboka okukutuma. Wano gavumenti ya Museveni ogiraba nkola ya kiyeekera sabotage and disorganize. Nkugambye abayeekera bonna okwo kwe bazimbira sabotage disorganize. Mu diaspora omanyi nti mu diaspora saagala ddiri tajje kubanga abantu bajja kuŋŋamba kiweeko obujulizi kujje, naye obuwagizi obuli mu diaspora nga tebukkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza bungi buli kiseera bweyongera okukula. Kubanga abantu bava eno n'obulumi ne bagenda beegatta ku bannaabwe ne bababuulira nti eri kyetulese tetusuubira kuddayo mu myaka. N'abaliyo nga basindika ssente eno nga bazisala mu nsalo y'ebivandulu nabo bakiraba. Okiraba kakati ky'olina okukola ng'omuntu ali mu buyinza ng'okyabwagala nga Pulezidenti Museveni bw'omulaba bw'abwagala olina okutandika okudisorganizinga diaspora. Tolina bw'oyinza kukikola okugyako ng'osindise ba agent. Ba agent tebajja kusooka kwanirizibwa okugyako nga bazze bafaanagana na bali ne bajja nga bali mu kiti kya opposition nga bambadde eddiba lyengo naye nga munda singo. Ku ssaawa esembayo kati essaawa zino bwe yayogera nti Bobi Wine tamukkiririzaamu tayinza okubeera omukulembeze kitegeeza nti baali tebayinza kuddamu kuzigatana na Bobi Wine. Era Bobi Wine n'amanya nti oyo tanzikiririzaamu tajja kumpagira kati Bobi Wine n'atambula yekka n'atambula yekka. Ono ali mu Saudi Arabia oyo ali mu Amerika. Tuyinza tutya okuzisinkanya Bobi Wine ne Ssemujju Nganda? Ssemujju Nganda kwe kugamba nti abaaye Bobi Wine alimu empeke. Kizimbe narrative ku community nene. Bulungi nnyo kakati abantu abali ku lusegere lwa Bobi Wine batandika okugamba nti omusajja oli abadde prominent figure mu opposition bw'abakkiriza nti mumusembeze wano awali Kyagulanyi twongere okugatta obwongo. N'olaba nga Ssemujju abuuse n'ava mu Saudi Arabia n'agenda mu Amerika. Abalina okulengera ebyomunda mwongere olukomera mwongere okulussa ku Bobi Wine. Omusajja otamusinkana tekimubeera kyangu mu accessinga bwe kinaabanga nga lino ekkubo nga lyeryamutu okuba twogedde ku makubo agatali limu naye bwe linaabanga lino lyeryamututte munyweza olukomera amusemberera ne bye mwogera naye mu bikendeezi ye ababuulire strategy temusooka kwogera strategy za ŋŋamba gwe wali mu diaspora bw'obanga oli ku mulamwa saaha y'omu ku muntu ku bantu abaagenda mu first family mu ngeri ino y'okugyogereza saaha yajooga nnyo n'agenda ku mwana wa Sali Musali n'amuzaalako omwana amusuula awo oyo gwe bayita saaha nti gwe wadde olina amanyi toneerijjako n'akatono. Kaakati obutabeerawo bwa Bobi Wine nga Bobi Wine ali mu diaspora abantu abasinga bayinza okulowooza n'omukulembeze waabwe yadduka ali bweru kikyamu. Omukulembeze wa Nupu waali wano e Uganda bulungi nnyo. Tosobola kugamba nti nno Bobi Wine ali eri nga saaha ali wano n'ogamba obukulembeze bufu. Bobi Wine teyakyusa feesi ye
naye alina ebintu byafaanaganya ne saa bayimbi bombi ate bayimbi abayimba ebintu ebyensonga ebituuka mu matu g'abantu. Ekyokubiri bonna balimu olupolitics olw'enkyukakyuka ompulya bulungi era balemerako. Kaakati Bobi Wine bw'avaawo gwe nolowooza Bobi Wine avuddewo woofiisi batevuddeewo nga saha waali akyasobola omobilizinga abantu bulungi nnyo. Era ako kyatambudde nze mmanyi gavumenti yeekanze negamba kati Bobi Wine message egenda kutuuka mu bantu bonga balaba Kyagulanyi azze nga Kyagulanyi yennyini gwolabira ddala. Era awo Museveni abadde strategic bulungi nnyo. Kyagulanyi yajja n'ayingira mu palamenti bwe pa yali amazeeyo politizi zonna yali amazeeyo politizi zonna. Nze awo nentegeera Kyagulanyi ne mulaba nga Kyagulanyi tasaana kubuusa maaso mu bantu abakompiitinga ku bukulembeze. Ekimubulamu nga biri ebintu bibiri nga talina mmundu ate nga talina ssente. Naye ng'ekyo abajja mu buyinza tebeera nsonga ebagana okubufuna. Kuba ebimu babisanga eno emmundu bazisanga mu buyinza. Kaakati Katonda alajja ayamba Kyagulanyi nti bwe yayimiriranga bw'ati okwogera eri abantu bamuwanga audience ng'ate ebigambo bye nabyo ne bibawuumera. Kati ekyo kimufuula omuntu ow'enjawulo ennyo. Bano ba Ssemujjuŋŋanda ekintu ekyo tebakirengera. Ate Ssemujjuŋŋanda musajja mugezi nnyo. Ekintu ekyo tebakirengera. Bw'aba yakirengera nga waaliwo ejjigi eryali limugano kyogera ng'awuliranga abaali mu kwendoosinga. Kubanga Ssemujjuŋŋanda ebbanga lyamaze nga ali ku opposition kituufu ye abaali takkiriza mbu Bobi Wine ayinza okukulembera ye mutima gwe mu mutima gwe. Naye nga tewaliwo nsonga yasimba gy'ayinza kuwa okujjako kugamba nti oyo abadde mu ggeto. Era abantu bakyogera nnyo nti yanywa ne kunjaga. Njagala kubuulira bwana eri nga twagenze okutinkula ebyafaayo by'abakulembeze be tulina kaakati obulamu bwe bayitamu wano ovaawo nga tosiibulire na kusiibula. Okimanyi nti Pulezidenti Museveni oyo gwolaba entale yaliidingako strike bwokya ebizimbe bya gavumenti omukulu oyo gwolaba nabimbira byewayi ne bamugoba nga tasaana kubeera mu education system. Omuntu ali radiko okutuuka awo Pulezidenti takyasobola kuvuganya mu kalulu takyasobola kuvuganya mu kalulu. Edi kanja kubula Edi bonna abakulu abali mu NRM abatambulira mu kalulu bonna bakimanyi akalulu nga bwe katambula mu mitima gyabwe bakimanyi bulungi nnyo. Era bakimanyi nti bwe mugenda mu kalulu akali open free and fair badda misinde. Ate kudda misinde bwe baba musanvu oyinza okulaba nga omuntu ng'alwanira ekyokuna okukifuna kisinza kuba beesimbyewo. Naye oyinza okulaba ng'omuntu gwe mubadde mulowooza nti mu kalulu ng'alwana kifuna kyakuna so kaakati ng'abaliwo bonna bamukubye ettale nga bamukubye. Bannayuganda basiirise Edi ne Museveni tayinza alwanira kyakuna. Kati bwe mbanga ngambye ekyokuna kale nnyinza okuba nga nkoze exaggeration naye nga nambemu tasobola kugifuna. Edi mu kalulu akali free and fair tosobola kusimba kati Pulezidenti Museveni na muntu mulala n'omugamba nti kumwangula tekisoboka. Naye nga assurance etulaga 23 mugumu akomawo ajja kukomawo kubanga waayita si kalulu Edi si kalulu. Njagala kukubuulira abantu baba trainings abantu babasomesezza mu masomero nga tebabasomesezza kukola ebyo bye baasoma. Abasirikale omusanga nga alina amayinja 3 awa poliisi wano nga bamuleese ku kalulu bamudiployinze naye ng'ekiri kalulu abantu bateekinga bwe bayiwamu obululu ng'omusajja oyo waali awo. Kati obukugu mu poliisi yagenda kuyiga bukugu kyobo mu poliisi egibwa okugenda mu nsi endala abantu bali mu kunoonyereza batadde science mu kunoonyereza tekinologi yeyongera mu maaso mu poliisi banoonyereza batya emisango badetectinga batya emisango era abantu bali mu just kulaba nti owa security ku muntu atiikinga obululu awiwe mu bokisi amayinja 3 ne bwe yabadde nga jjinja limu owa poliisi kikyandibadde kyabugudu. Kati Uganda egenda kuvayo ddi ate nova ku poliisi ne babiteekamu n'amagye nosanga omuntu nga abawandiisewo Uganda yeetise Uganda kafulaga weekali naye nga akyali mu kugenda ku polling station alabe nti ekibiina gundi kiyitawo mu nsi ez'ebweru. Amagye
mu magye mwennyini mulimu ebitongole baweesa ebyokulwanyisa abantu bakola miseries abantu bakola ebintu ebyenjawulo wano amagye agaffe agali professional genda wajika bamba olabi bali mu kulima mmwanyi bali makasoli bano wajiro bayita waawo nga bayira ne liidika bagenze kulima kasoli kati be bagenze no mugazi kati amagye agali professional temukolanga wadde pisito muli mu kulima mmwanyi amagye eri mu nsi ez'enjawulo ziri mu kukola bintu by'amagye mwe bakulaakulanira. mbabuzaako ne mbaga mugye baliko buli omu besinzidde subscription yo ne share kikulu nnyo ndowooza tutuuse n'olwaleero lwokuna tuwayeemu ne muko Seifu Magezi era mugamba nti eyava mu NRM n'angamba yadda ku bbali abalabe bwe bagwa ebigo nga taliiyo ye n'aganze sijja kugwa nammwe ntayi n'agakooti so lwaleero tuze sooka ombuulize ku bantu wano tumalirize olwaleero tulabe olwokuna tugenda odutambuza bannaffe abatuwuliriza abali mu Uganda n'abali wabweru wa Uganda tubalamusizzaako ate tubeebaza mwebale kutugobereranga. Nze Magezi Seifu Nsereko ndi wano Mubende we tusinziira ne mukoddomi wange Edi ne tubaweereza ebyo ebifa mu ggwanga nga bwe tubiraba nga bwe tubirengera obulungi nammwe musobole okutambulira awamu naffe. Twagala nnyo mu ngeri okutulaba ate mu komenti mugenda mu comment section eri twongera naffe ate okubaako kitwongera mu mpeereza yaffe so mu commentinge tulabe obwabeerawo ekitagenda bulungi twongere okukitereezaamu obulungi naye tumanye nti ebyaffe bigenda bulungi kubanga ebyaffe tebiri mu kusaakiriza tebiri mu feeling ng'enjogera y'ennaku zino bwe yeri tubawo ekintu nga bwe kiri tutandikirewa leero bannaaye mbeera ebadde mpanvu endowooza tusooke tutandikire ku kulayira kw'aba Adoniya Yeebale ne bawitonze Juma mwana we waffe Gombaawo gwe bakwasiza ekya Internal Affairs Museveni n'amulaamiriza n'amugamba beera mwegendereza ensonga y'abavandimwe ekutuke ggwe kituufu nakati nkyayewuunya oba yabadde abalaki His Excellency ebya Excellency tebiggwayo ekintu kya bamwami witonze ba Satsimu Sherule n'Adoniya Yeebale twagala okubajjukizaako abazi batufollowing emabega twaliko ko wano nga twogera ku bantu abo nga bakalondebwa mwalimu ekkerenda eritateekeddwa kulayira eryali litanoonyerezeddwako bulungi ye Dr. Baguma Muganga sole Dr. Muganga era ne tubagamba nga tuli wano ku mpewo ne tubagamba ye Muganga ekyokulayira tajja kikombako kasayalamentinga ndowooza bwe mubanga mujjukira prediction yaffe ntuufu era teyalayidde naye mu bino abantu abalayidde ne Katonda ebintu namuna yabikola. Katonda bwe yali asindise omubaka agende Ninevi ate atereze embeera kuba Katonda yalina obusungu omubaka n'alinnya eryato ng'agenda Talusiisi. Katonda yasindika empewo n'ebonyabonya eryato nga bali ku lyato oba kisaana mwenna mugwemu paka lwe bagamba ne batandika okwetunulamu ne bamuzuula ng'omusajja oyo yali tagenda Ninevi yali tagenda Talusiisi bali bamusindise Ninevi ne bamugyamu ne musula mu nnyanja empewo n'etereera n'asigalawo naye Katonda yamusindikira ekyennyanja ne kijja kimumira nekimukasuka eri nekigenda kimutwala Ninevi gye yamutuma ku lukalu ne kimusuula eyo agenda atuukiriza obubaka kakati ye Witonze mwami Witonze yazze mu ngeri ye ekyennyanja kinigi gye kyamuleeseemu ne kimusesema ku lubalama nekimukuba ku Internal Affairs omukulu yamutumye abantu bano abavandimwe Pulezidenti Museveni muleeta ekintu ne kibeeramu ebbugumu tayagala nnyo bintu byakukyamuukirira ono Gasumba ekintu ky'abavandimwe yali akireese bubi nnyo yakyetamu okukyamuukirira kw'amaanyi n'akatijjo era nga ayagala kulaga abantu nti bo abavandimwe kibaba babugedde Pulezidenti alina okukomplayinga ekyo kituufu naye Pulezidenti ayagala okiteeka mu kamera era kakati twagenza okukakana ng'aleese Witonze ate ne kimusomoka
bwa president yabadde abaita sana kwogera ekyo nti kakati abavandimwe mubadde mugira ekya citizenship kati mugende mukimale kitegeeza nti abawadde ministry namba mugende mwefeeko nga Doniya Yebale si muna Uganda naye antijjukira alina dual citizenship. Doniya Yebale yali wano ku foreign affairs oli ali ku internal affairs bonna bagwa mu kabinja kekamu akabavandimwe kati ekiddako tokimanya foreign ne internal affairs kyolina okumanya kakati kati kyewaliiwo ngeri ndala eyinza kulemesa muntu kuva Rwanda kujja kufuuka muna Uganda mu budde buno. Era njagala kukubira Banyarwanda abali mu bitundu ebyenjawulo abali e Congo abali mu nsi mujje wano olujiba lugudde mujje mufune obutuuze kubanga babawadde ministry namba ne bateekamu omwana wammwe witonze kakati mugenda kwekwasa ki awo tewali excuse yonna gye batuwa naye ekyo nno kintu kya bulabe nnyo gavumenti okugizimbira ku masiga ebitongole byotaddewo nga birimu eŋŋanda nga birimu amawanga nga birimu regions kanko ekyokulabirako wano tulina minister in charge Karamoja tulina minister in charge Luweero ne Teso tulina minister in charge Engulweri Teso kati tufunye ne minister wadde nga ayambadde ekiti ekya internal affairs naye omuntu oyo mulimu prime factor yamuleese abavandimwe balime kuddamu okuyomba kukome bonna bafune obutuuze kati kitegeeza nti ekyo ate eyo ministry ogitadde ku ssiga lya ggwanga ogitadde ku ssiga lya ggwanga ekyo kintu kya bulabe nnyo amawanga si mulimu oba si business nti gavumenti ejja kufunangamu omusolo ekyo tekikulaakulanya Uganda kugijja kussa kwetuli kugitera kussa ddala ekyo kibadde tekyetaagisa bunewe kyabadde kyetaagisiza ate president tekyali mufulumye mu kamwa kugamba abantu nti kubanga mu mirimu gyonna gye yalondedde witonze ogwo gwe yalabye okusoosowaza okwogera nga balayira n'amukuutira yali mukuutidde ebintu ebirala wadde yayogedde ku nguzi naye kino ekyaba bavandimwe kikyasoose n'abakuutira mugende mulwanyisa enguzi tolina ng'egyo yinza kulwanyisa enguzi tebeera mu ssente zokka bwana mukodomi ekyo kyokka president kyeyakoze eyo nguzi kitegeeza nti minisita agenda kukola naye mu bwongo is compromised nti abavandimwe babere first private butereevu ekyo kyabulabe nnyo gwali mu diaspora tunuulira ebintu bino obirabe nga bwe bitambula eggwanga ffe situliirako buzibu ggwanga lyaffe ate ffe n'amaanyi agagenda mu diaspora situgalina nze ne edi ffe tulina baweerereza wano era ebintu nga bwe tubiraba ate gye bujja mu maaso njagala kukubuulya bwana edi bino bye tulaba ono tekinologi gwe tuliko abantu abatulaba mu diaspora kino ekifaananyi kyonna eno vidiyo egenda kusaava ne bwe waliyita emyaka 5 walisigalawo obujulizi amazima ga Katonda kati president ebintu bino byakola nga ali mu kamera n'abazzukulu bannakana bagenda kusoma ku Museveni ng'akuutira minisita nti agenda akole ku ggwanga erimu bavandimwe kakati eggwanga abakonja ani agenda okubakolako oba bwe kiranga kiri bwekityo tufune ministries 5 56 buli ggwanga libe ne minisita waalyo ekyo kintu kikyamu president kyeyakoze naye ate wadde nga kikyamu ebyo bimu ku bintu byekumidde president mu bukulembeze nayeyo fakita fakita y'amawanga kikulu nnyo kyekimukumidde mu bukulembeze kakati ye nga nannyini gavumenti ate gavumenti yeyajja mu kusooka nga teyajja na kalulu nga yajja n'amaanyi ga mmundu bw'akola ekyo tomuninya kubanga ebyo byebimu pulezidenti watuuse bw'atakola ebyo bino byetugamba bino yogenda mu kalulu pulezidenti takyasobola kuvuganya mu kalulu takyasobola kuvuganya mu kalulu edi kanja kubula edi bonna abakulu abali mu NRM abatambulira mu kalulu bonna bakimanyi akalulu nga bwe katambula mu mitima gyabo bakimanyi bulungi nnyo era bakimanyi nti bwe mugenda mu kalulu akali open free and fair badda misinde ate kudda misinde bwe baba musanvu oyinza okulaba nga omuntu ng'alwanira ekyokuna okukifuna kisinza kuba beesimbyewo
naye oyinza okulaba ng'omuntu gwe mbadde mulowooza nti mukalulu ng'alwana kifuna kyakuna so kakati ng'abaliwo bona bamukubye ettale nga bamukubye bannayuganda basiirise eddi nimwe Museveni tayinza lwanira kyakuna kati bwe mbanga ngambye ekyokuna kale nyinza okuba nga nkoze exaggeration naye nga nambemu tasobola kugifuna eddi mukalulu akali free and fair tasobola kusimba kati President Museveni na muntu mulala mugamba ntagera kumwangula tekisoboka naye nga assurance etulaga 23 mugumu akomawo ajja kukomawo kubanga waayita si kalulu eddi si kalulu njagala kukubuulira abantu baba trainings abantu babasomeseza mu masomero nga tebabasomeseza kukola ebyo bye baasoma abasirikale omusanga nga alina amayinja 3 awa poliisi wano nga bamuleese ku kalulu bamudiployinze naye ng'ekiri kalulu abantu bateekinga bwe bayiwamu obululu ng'omusajja oyo waali awo kati obukugu mu poliisi yagenda kuyiga bukugu kyobo mu poliisi egibwa okugenda mu nsi endala abantu bali mu kunoonyereza batadde science mu kunoonyereza tekinologi yeyongera mu maaso mu poliisi banoonyereza batya emisango badetectinga batya emisango era abantu bali mu just kulaba nti owa security ku muntu atiikinga obululu awiwe mu bokisi amayinja 3 ne bwe yabadde nga jjinja limu owa poliisi kikyandibadde kyabugunju kati Uganda egenda kuvayo ddi ate nno biva ku poliisi ne babiteekamu n'amagye nosanga omuntu nga abawandiisewo Uganda yeetise Uganda kafulaga weekali naye nga akyali mu kugenda ku polling station alabe nti ekibiina gundi kiyitawo ng'alina wano akabonero katonda wange omabeba Uganda kwabegana apa oyimirira nowa obukuumi abantu abali mukuba akalulu corruption yawe batetandise akakutwala mu nsiko n'olwana ate nojja wano n'okafacilitating nga bakabbe kakati Uganda ebeeraga luddawa njala kuwulira bwana Edi mu nsi ez'ebweru amagye mu magye mwennyini mulimu ebitongole baweesa ebyokulwanyisa abantu bakola miseries abantu bakola ebintu ebyenjawulo wano amagye agaffe agali professional genda wajika bamba olabi bali mu kulima mwani bali makasoli bano wajino bayita waawo nga bayira ne lidika bagenze kulima kasoli kati be bagenze no mugazi kati amagye agali professional temukolanga wadde pisito muri mu kulima mwani amagye eri mu nsi ez'enjawulo ziri mu kukola bintu by'amagye mwe bakulaakulanira nawe abakikola bakigenderedde omanya ensi zino zibigenderedde nga bwe ziwa omukisa abantu ne batandika okukola ebintu ebyo omuntu abatolokamu n'agenda n'abiweesa n'ajja ku gavumenti naye gavumenti okugijjako bwana ebyo abantu tulime kulowooza nnyo nti gavumenti okugijjako kyakivve kubanga n'obulamu buno bwe tulimu gw'omanyi ogenda kubuvaamu ddi simanyi kakati bw'obanga okolerera ensi yo kolerera olekewo omukululu abantu gwe banayogerako omuntu akoze n'alekawo omukululu tafa ebiseera ebisinga ojja otunule bw'obanga otunula ku bakulembeze abayise Amini bamuleeta nnyo abantu bamukazaako erinnya lya kijambiya naye abantu abamunnyonnyola bagamba Amini yazza obwannannyini oba obwetwaze bwa ikonomi n'abuuza mu mikono gy'abannayuganda ekyo kituufu yakikola ne bagamba nti Amini yagula ennyonyi wano yakyasinze pulezidenti akyasinze okugula ennyonyi nnyingi omukono gumu onda bulungi nnyo Amini y'omu ku bantu abaayita nti nusu Bulaaya okuzireeta wano ozireetera mu nnyonyi n'ennyonyi olaba omukulu ogwo ebitongole bya gavumenti parastatos n'ebirala Amini y'omu ku muntu yasinga okubikuuma UGL, Chilton, Uganda Transport Company nga byonna bikyakola so kakati bino ebintu bw'otya n'ogamba nti bajja kunzija mu buyinza ogenda kubeera kutuusa ddi tuwangala nga nfudu mu buntu omuntu yabadde yeerowoozaako bwana Edi nze nnyina emyaka 57 Mukama Katonda bw'abanyambye ebyewuunyo nannyongeraga 3 emyaka 10 kakati mba ngenze mu myaka mba nkonokkiriza mu 9 naye ddala gwe olaba ddala nkyagirina 3 togalina kakati alina 7 oyina ya 2 oweze 9 ali mu 8 okyayina ya 2 bw'obanga Katonda ng'aleese ebyewuunyo oyinayo 10
ate 10 bono bodi maze ojja kubanga tokyasobola kwawula nti kana akasana kasaawa 7 kana akasana ka kumacha we bakuletedde mukasana okubira mu ngalo ayogeza wicheno no muneje tumalako obalo abadde lwa mande lwa mukaga lwa mande lwa sande lwa mande ndowooza tetwalabye byewunyisa ati bitya Ssemujju n'agenda n'atendereza Robert Kyagulanyi Center n'atugamba amazima gali nti saasooka kutegeera nti Kyagulanyi yali musajja mugezi nnyo okudduka era yabala era n'agamba naye yadduse okutaasobola musiku lwakwatibwa yagambye tayagala erinnya kulizimba nga yeefudde saddaaka alikodde mu basement ng'ate amaze okukitegeera Bwana Ssemujju Nganda nakugambako nti Ssemujju Nganda nasomako naye wangamba ko Masaka naye yandiko maaso ekibiina kimu ne waka ewawa Ssemujju wa Haji Nganda manyiyo kubanga bwe twabanga tukola semina Haji oyo ewawa Ssemujju Nganda bagagga okuva edda omuntu eyatuwanga emmere Masaka secondary ng'eyina abaana nitusomba tataze mmere ntuziwa wali Masaka seke nitukola semina ya Uganda yonna yali tata wa Ssemujju Nganda mzee Haji Nganda kakati Ssemujju mumanyi bulungi nnyo era Ssemujju ayina ebintu byakola ne mbaako byembigerageranya nabyo nze bwe mba nali nga nkyali mu NRM ngenda kudda ku Ssemujju Nganda bwe nali nga nkyali mu NRM nina ekintu kye nayanguwa okulaba okusinziira ku bye nali nsomye naye nga toyinza kwanguwa kukireeta mu bantu n'okyogera nga bayinza okulowooza nti oli subversive mu NRM mulimu bamafiya buli lw'oleeta ekintu n'okikubawo bukubi oyinza okukakana ng'obulamu bwe bugenze mu matigga n'otaddamu kulabika ate ne wotaba kubuuza natunuulya Kyagulanyi ng'alina qualities zino abakulembeze abasinga ze baba nazo ekisooka azaalibwa mu family enjavu ekyo kikulu ekyokubiri akulira mu bulamu obwa ghetto ekyo nakyo kikulu ekyokusatu afuna omukisa n'asomako oba n'asoma kaakati ekyokuna Katonda kyekyo nno kyekisembayo Katonda amuwa omukisa n'ajja ayimirira mu nkuubo z'ebyobuyinza kasita Kyagulanyi yajja n'ayingira mu palamenti bwe yali amazeeyo qualities zonna yali amazeeyo qualities zonna kwa Museveni yajja tukulembera ne mu palamenti mpozi yali yesimbyeyo ku UPM ne bakamumma naye ye ekyo mu kisomolunyi nti yakolido z'opower yaziyingidde ku yabeerako chairman wa gundi chairman wa military commission vice chairman ate yafuukira speaker wa palamenti Museveni ebiseera ebyo tewaliwo speaker wa palamenti omuntu yali waggulu ku top command yabeeranga kubanga awo twalina gundi muwanga wabanga tapresidinga over nga Museveni yapresidinga over otegedde bulungi so kakati nze awo nentegeera Kyagulanyi ne mulaba nga Kyagulanyi tasaana kubuusa maaso mu bantu abakompiitinga ku bukulembeze ekimubulamu nga biri ebintu bibiri nga talina mundu ate nga talina ssente naye ng'ekyo abajja mu buyinza tebeera nsonga ebagana okubufuna kuba ebimu babisanga ene mundu babisanga mu buyinza kaakati Katonda alajja ayamba Kyagulanyi nti bwe yayimiriranga bw'ati okwogera eri abantu bamuwanga audience ng'ate ebigambo bye nabyo ne bibawuumera kati ekyo kimufuula omuntu w'enjawulo ennyo bano ba Ssemujju Nganda ekintu ekyo tebakirengera ate Ssemujju Nganda musajja mugezi nnyo ekintu ekyo tebakirengera bw'aba yakirengera nga waliwo ejjiji eryali limugano kyogera ng'awulira ng'abaali mu kwenda osinga kubanga Ssemujju Nganda ebbanga lyamaze nga liko opposition kituufu ye abaali takkiriza mbu Bobi Wine ayinza okukulembera ye mu mutima gwe naye nga tewaliwo ensonga yasimba gyayinza kujja kugamba nti oyo abadde mu ghetto era abantu bakyogera nnyo nti yanywane kunjaga njagala kubuulira bwana eri nga twagenza okutinkula ebyafaayo by'abakulembeze be tulina kaakati obulamu bwe bayitamu wano ovaawo nga tosiibulire na kusiibula
Ukimanyi nti President Museveni oyo golaba entali ya leading ku strike bwoche bizimbe bya government omukulu oyo golaba kirimbu kintu nabimbira byewayi ne bamugoba nga tasaana kubeera mu education system omuntu ali radi ko kutuka awo alulali okave wagenye Tanzania yogere ku misomo gi yagendera mu bine ebibinja by'abavubuka oyo goyito omwangu kati bobango atenga Kyagulanyi yasomera talina strike yonna gye leading kati bobango no yabeerera mu ghetto tewali gundi kintu kyonna kyafujo kye yakola kati bobango ogenze ngoyagala kugaba bukulembeze ng'obugabira ku byafaayo oyo muba president atasobola so kakati naye eyo tetubitunuulira tutunuulira lugendo lwa muntu mwayiso ogenda okutuuka president nti ba president bakola ebintu ebifaanana bwe bityo abamu enjaga baginywako n'okugisuubula ne mu gavumenti muno mulimu abagisuubula ate mulimu n'abaginywa badde nyina gwe njagala okwogera naye owaati toyogera kubanga omulaba yaddamu amaanyi atambula anti kakati olina okyogera bagamba leeta obujulizi naye ffe tugamba mwebali kakati Sam Kuteesa gyali esemba buleeyi Sam Kuteesa gyali kakati omuntu anaavaayo mubuuzeeko omuntu anaavaayo ng'ambuuza nti ali gwe wagambye anywa enjaga oyo anaaba aginywa anaayagala okunkwata kakati gwe kiraba kikukwatiddeko ludda okujja gamba nyinaze bemmanyi nga baginywa nange mbamanyi so kakati mu mbeera efaanana bwetyo Ssemujju olwaleero ali mu diaspora Saudi Arabia ali mu ddungu ali mu Buwarabu kyekituufu ali mu Buwarabu naye eddungu terina munyiga bwe linyiga abantu abalala Ssemujju tulina kumutunuulira mu biti nga 2 oba 3 lwaki Ssemujju ali bweru kiti ekisooka yadduka ng'atidde nti bayinza okumukwata nemugatta ku Erias Lukwago atulugunyizibwe olusatibwe eyo n'ensonga nkukunatuufu ku bulamu bwe naye Ssemujju Nganda bwadduka n'agenda ebweru gavumenti bwe beemwagala nga tumanyi nti alina Saudi Arabia Ssemujju alemerayo nedda kuba omusango gumunoonyesesa bwe gwagwa treason tayinza kubulwa tasobola kubula era tasobola nakulemberayo ekyo kitegedde omuntu omulala ayinza omutunulira mu perspective eno wagaana okukkiriza nti Kyagulanyi ayinza okuba nga alimu empeki okikkiriza kati ng'otuuse ebweru ddala byoyogera bituufu tubyesiga kubanga statement yekyuse otandise okulya ebigambo byo bwana Ssemujju mukwano gwange bwe twasoma e Masaka obbi wange tobanga okugenda ebweru oyinza okuba nga oli ku mission endala ekyo nakyo kisoboka mission ki nti Ssemujju ebbanga lyomaze ng'oli mu Uganda wano n'omuliro gw'obadde ota yegwe munnabyabufuzi atateekebwanga kumpi baamuteekako kempingo Ssemujju naye mabega nnyo ng'atandika n'agendako n'eruzira naye bw'amala okuvaayo Ssemujju agenda mu maaso n'olugendo lwe olw'okukuba gavumenti n'okugyanika nga teryamukona ku mukono wano Muwanga Kivumbi yavudde buvi mu kkomera n'akola olukiiko lumu n'ayogera ebyamuzizaayo n'okutuusa kakati tetumanyi Muwanga Kivumbi oba ali ku ki baamukomezaawo ku Mande enkyalo balowooza okumuwa ku beyiro 14 babirowooza bayinza ate omulusi n'obutamuwa kakati Ssemujju Nganda bw'obanga obadde mu Uganda wano ng'otaakaka nga tewali akugamba nti owaaye sirikako tewaliwo njawulo eyinza kugaana munnayuganda kulowooza nti obadde otambula bumu ne gavumenti era bw'obanga obadde otambula bumu ne gavumenti kati ng'oli bweru gavumenti kisoboka okukutuma wano gavumenti ya Museveni ogiraba nkola ya kiyeekera sabotage and disorganize nkugambye abayeekera bonna okwo kwe bazimbira sabotage disorganize abayeekera nga banajja wano basooka okulaba enguudo ezingireka emubende zirudda kuliko olutiino nti tumba musooka okukuba abayingira emubende mubasazeeko kiki ekirala nti mubende nti obudde okwekira abantu mugiyeko amasanyalazi awo nibatandika kati Ssemujju abayinza kizanya atya mu diaspora omanyi nti mu diaspora
nsigi sagala ddi tajje kubanga abantu bajja kungamba kiweeko obujulizi kujje naye obuwagizi obuli mu diaspora nga tebukkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza bungi buli kiseera bweyongera okukula kubanga abantu bava eno n'obulumi ne bagenda beegatta ku bannaabwe ne babawulira nti eri kyetuleseeko tetusubira kuddayo mu myaka n'abaliyo nga basindika ssente eno nga bazisala mu nsalo y'ebivandulo nabo bakiraba okiraba kakati ky'olina okukola ng'omuntu ali mu buyinza ng'okyabwagala nga Pulezidenti Museveni bw'omulaba bw'abwagala olina okutandika okudisorganizinga diaspora tolina bw'oyinza kukikola okuggyako ng'osindise ba agenti ba agenti tebajja kusooka kwanirizibwa okuggyako nga bazze bafaanagana nabali ne bajja nga bali mu kiti kya opposition nga bambadde eddiba lyengo naye nga munda singo sigamba nti Ssemujju kyeyagenza okukola wabula engeri emu eyo naye engeri esuula okuba nti kati bino byabadde ayogera kiki lwaki akkiriza ku ssaawa esembayo kati essaawa zino bwe yayogera nti Bobi Wine tamukkiririzaamu tayinza okubeera omukulembeze kitegeeza nti baali tebayinza kuddamu kuzigatana na Bobi Wine era Bobi Wine n'amanya nti oyo tanzikiririzaamu tajja kumpagira kati Bobi Wine n'atambula yekka n'atambula yekka ono ali mu Saudi Arabia oyo ali mu America tuyinza tutya okuzisinkanya Bobi Wine ne Ssemujju Nganda kwe kugamba nti abaaye Bobi Wine alimu empeke kizimbe narrative ku community nene bulungi nnyo kakati abantu abali ku lusegere lwa Bobi Wine batandika okugamba nti omusajja oli abadde prominent figure mu opposition bw'abakkiriza nti mumusembeze wano awali Kyagulanyi twongere okugatta obwongo naye Kyagulanyi yayinza okukola ekyo nga ye tamanyi kuba Mpuuga baalabye Babedi Bwanika baalabye ng'ate bonna bano kumpi balinga bantu be baludde mu byobufuzi ebyobufuzi bwe bakola prediction kino olina okukimanya tugendera nnyo ku assumptions true kakati omuganda agamba nti olunatta wambwa asooka kuziba nnyindo kakati ekintu ekyo bw'olaba nga Ssemujju bwe kiranga ddala emission kwe yatambulidde n'olaba nga Ssemujju abuuse n'ava mu Saudi Arabia n'agenda mu America abalina okulengera ebyomunda olukomera mwongere okulusa ku Bobi Wine omusajja otamusinkana tekimubeera kyangu mu accessinga bwe kinaabanga nga lino ekkubo nga lyeryamutu okuba twogedde ku makubo agatali limu naye bwe linaabanga lino lyeryamututte munyweza olukomera amusemberera ne byemwogera naye mu bikendeezi ye ababuulire strategy temusooka kwogera ku strategy za ŋŋamba gwe wali mu diaspora bw'obanga oli ku mulamwa ekyo ndowooza okitegedde bulungi kati Bobi Wine banja sole Ssemujju Nganda ayinza okubanga awo atambulidde bwe kuba nga si kutya kuttibwa oba kukwatibwa ayinza okubanga ali ku mission ezo possibilities zonna weeziri sikigalantinga naye ezo possibility kubanga ebibadde byogerwa muno nti akukuta n'abali mu buyinza bingi wano abantu bangi babadde ku opposition nga boogera ebigambo bingi naye nga tumanyi nti gundi yafandinga gundi nga gundi yamufandinga ali mu gavumenti in fact nga alina mu first family ontegera bulungi so kakati abantu abo bazzenga balabikako obufaamu z'abanene obudde bwakawungeezi eyo omuntu agenda kuna mu ngeri y'okwemalaamala awo alinganga alamba bagamba Ssemujju Nganda bw'abadde tava bamukwano ne Janet munanga omuntu okubanga oli mwawo wadde bibiira tekitegeeza nti ate mu mbeera ez'obulu temujja kukwatagana Janet ayinza okubanga mukwano gwe naye ng'ekibiina bakyawula eno gavumenti ogiraba we yatuuka nze kankugamba ebisanja bibiri byenjiweeredde ddala attention okuva 2021 mpaka kati kino gye tutandise tosobola beekulubeesezaako nga tulina kyokukuta nabo tebaliraanika nkubuulira mazima zigamba nti bw'obaliraana ofa oba okola ki n'abantu abo baliraana olina okuba owaabwe ennyo oyitawa ku Janet otuuke okimanyi osobola osisinkana wa Museveni emirundi 10 nga tonasinkana mukyala Janet muzibu nnyo okusinkana naye njagala omanye kino bwana Edi nti mwami Ssemujju embeera gy'alimu ya buzibu nnyo ye alina kyamanyi ekyamuddusiza naye n'abantu bayinza omulabira mu perspective endala kwegamba n'abulwa omuntu amuwa amazzi kati olaba bw'abanga mwami Ssemujju abadde muno ng'ali insider munda mu NRM NRM eyo okuggyako nga ddala ova ku kikolo naye bano abajja ne bagibeeramu n'olaba nga baganzi
baba bakozesa kutuukiriza mission. Of course. Kakati mission buli weegaana okutuukirira nga baali baje kukwasa kitegeeza ekiddiyo ogenda kwogera byama. Bakutaminatinga. N'okunoonyeza ddala okulaba ekyo kituufu bakutaminatinga. Ate termination eyo ogigenderere. Bakutaminatinga ate obuufu ne babubuza. Oyinza okukakana ng'obulamu bwo tebukyaliwo. Ne mu byafaayo tebaddamu kwogerako. Bulungi nnyo. Ebyo biryawo nga bagamba kakati mukole lipooti kati kiki. Lipooti z'abanene nnyingi ziganye okufuluma abantu abafudde amasasi. Ziganye okufuluma. Waliwo abantu abafudde mu nfa eryawo naye mbu abantu ababyogera abangwa mbu abantu bayinza okuba nga abamu bafa enfa ey'ekibwatukira ng'ayinza okuba nga yanywedde butwa. Naye alipooti ziganye okuvaayo okugamba nti bwe tolaba gwagoberedde omusango gwa Susan Magara. Nzize ngugoberera. Kiripu z'abasiraamu zaabatuddemu. Kiripu z'abasiraamu ekintu ekyo gavumenti yakikola. Gavumenti eno erina abantu bangi beeyingizaamu abawa pulezidenti amagezi. Simanyi lwaki pulezidenti wayagala nnyo abawabuzi. Bw'anaabanga abaagala nga abawuliriza buno bwe budde ategeere nti abantu abamuli ku lusegere bamusuula mu ttabu. Abaana abo bazze nga babawozesa nga teri mwana n'omu yagajjidde mu kkanzu. Abaana abo bazze nga babawozesa bw'obanga ogoberera bulungi nnyo kiripu nga Magala tannaba kufa. Omuntu eyayogera ne maama w'Amagala ng'amugamba nti ssente muzibisizaawo yali musajja ng'ayogera lutoolo. Bagamba lunyolo neera byonna byebimu yabwe ebityawo. Engeri gy'ayogeramu olunyolo omuntu oyo ng'alogera fluently. Ate nga si musiraamu kubanga n'amannya ge twagategeera. Omusajja oyo mu bantu bebasalidde omusango nga tabaddeeko. Balina bwe bagamba eyadduka ndowooza oba yoyo yayogera ku ssimu kati bwe bagadde okizimba. So kati ekintu kino ekyokuzimba ekintu ne mwambaza abantu amakanzu ekintu ekyo ne bwe banaabanga basiraamu lwaki ojjayo ku ssaawa eno makanzu ng'olinga yagamba nti obadde mu kuwozesa ddiini kwegamba kino oba okijje ku bantu personally ng'okyambaza eddiini yonna beeveirinze. Era omuntu gw'omaze okusalira omusango ate n'otandika okumutaako interview akubuulire mbu eddiini y'obusiraamu bwetufe bwetukkiriza omukyalo n'ebintu byeri ayogera. Nsitwaye tulina okumutta ng'olaba nti ayogera with ease nga tafaayo. Aye tulina okumutta. Naye nga ddiini kikkiriza okutta. Tekiriyo. Nze jjo mbadde ne omukulembeze waffe wa Uganda yonna Sheikh Ramadhan Bubajje tubadde naye n'atugamba mu lujjudde n'agamba nti teriyo ddiini ya busiraamu ekukkiriza kutta muntu. N'agamba era oyo omukyala ekyo kyeyayogera mu ddiini y'obusiraamu Kurani bwetyo n'agamba n'ogamba musabira abamu naye bamutte. Sheikh Ramadhan kubanga akutte ekiso ali mu kukisogga busiraamu. Kakati waakiri oyo gavumenti ke mutugirewo akome ku ekyo. Naye talowooza mbu banaamutaana dda atya mu public. Ati banaamuta. Kobola. Banaamuta kubanga bw'otunuulira enfa y'omuntu oyo gw'ojja kutunuulira empoza n'empunzika y'omusango. Naye ddala ekyatta Susan Magala kyali kiki? Teryamanyi. Baamutta bussi. Bwekyo kimanyi ekyo. Mbadde nkimanyi nti battamutte. Abaamutta baali baani? Mbo beebo be baakutte era ne bakkiriza. Naye lwaki baamutta? Kubanga ssente ze baali baagala baali bazifunye. Miliyoni 20. Tosuubira nti wayinza okuba nga waliyo ekintu ekirala emabega nti ne bwe muba muzifunye naye era afe. Tekisoboka. Ekyo byakagamba nti kisoboka kyekiri mustigayikire. Mwakwata omwana nga mumwagalako ssente. Essente ne muzifuna. Ate ekyawotisa abaana omuwala yagambye nti ffe twalabaga security yaffe eri compromised. Kati security yabwe abaddemu. Naye ndowooza Uganda olumu tulowooza luvannyuma nnyo. Olaba oyo abaana natulire noono omwana owooli eyakafa owa SC Villa eyakafa David Owooli. Abo abaana ekyo ekintu kye bakola ekyokuleeta abantu balumirize mu public nti ffe twasse kitutira ekifaananyi kikonfaminga abantu ab'emitima emibi be tulina mu ggwanga. Nze natulire clips z'abaana abo simanya gundi yatuleeta abantu ajjawo okukola kituufu be baamusse. Kuba n'omukazi we wawulidde okugamba omukazi w'oyo omu gwe baakutte yattira ddala yakuba peeva yagambye nze bulijjo bbanga adda n'obusawo obubbewa. Ekyo nno kiraga insecurity
kakati insecurity eri systematic eri formal emirundi mingi tuze tulaba nga webatadde security bateekawo ne insecurity naye nga byonna gavumenti ebimanaginga. Njagala kukubuulira kino nti abaana bagenda ne beekalakaasa nkugeza ng'abanoopu gavumenti ne deployinga police ekuume security ne wajja abaana abambadde yero ne bakola bye bakola nga security etunuulidde insecurity ne bakola abanupu bye babadde bakola nga gavumenti ebatunuulidde n'olaba nti security ne insecurity byonna gavumenti ate kati yebimanaginga. Owenalemu akola effujjo lyerimu n'owanuupu lyakoze ne bakwatako owanuupu. Eyo nno njala kubuulira eyo style ey'obukulembeze omuntu buli kiseera abeera akyuka mu bukulembeze abantu abafaanana bwe batyo balwa nnyo mu bukulembeze naye ate bava mu bukulembeze baviiramu awantu awatono gwe butasobola nakusuubira nti nno omuntu agenda kuva mu bukulembeze era wobeera tobalidde nti biraka bigenda gaana bulungi nnyo waviiramu kubanga ekintu kya divide and rule wano mu gavumenti eno gye tulimu kikola nnyo kati njaya kuba kyakulabirako waliwo omuntu omu gwe natunuulidde naye ndooza oba tunamutunuulirako tulinayo wetugenda okutunuulira ku ntambuza y'emirimu gy'okulwanyisa enguzi balamu wetugenda osembera ekyo kankirizaaventi tugenda ku nsonga ya Manisuru Semanda saha walabye sikafe yabaddewo abantu no babakubye amasasi ne babasibbula amagulu ekivulu kyankya nze bulijjo mmanyi saha Manisuru mbadde simanyi nti musajja musiraamu Manisuru Semanda musajja muisiraamu bulijjo ayogera Semanda namulabye Semanda y'omu ku bayimbi abalina ennyimba zenjagala okuwuliriza kingi saha ayina ennyimba zenjagala okuwuliriza oyo omugatako Bobi Wine ye muyimbi Katonda yamumpa yantuuka sindayo Bobi Wine oluyimba yayimba lutankolera zonna zirina message ey'enjawulo bw'eba yakukola eba yakukola ne bw'eba yamukwana ebigambo bivaayo bulungi nnyo kakati saha nalabye nga abadde alina ekintu kyakola naye nga kya bulijjo kwe kutambula ng'atunda tiketi ze ekyo kya bulijjo naye simanyi lwaki gavumenti yafunye okukengentererwa negyekwata essaaha naye ekyo ate sikyewuunya lwaki gavumenti eno nabagambako emabega nti gavumenti buli lweva mu buyinza efuna abantu abawa orders bangi orders zituuka wansi oluusi ne zikuwonagana ompulya bulungi kati order yazze nga bagenda kukwata essaaha era ababaddewo abalabye kavidiyo ako mwakalabye abantu bazze nga bali mu ngoye za buli nga balina emmundu ne bakwata essaaha naye njagala kukubuulira saha yamenye likodi etya eyo gye bayita drone squad tekukwata nekuteerawo eyo tesaaga enawunyi eyo drone squad nga yakukutte ekutwalira ddala okufunamu akalembereza ngu wakiri weeks billions zimaze mu basement kubanga yo gyetwala poliisi erina gyetwala eno erina kugamba buli kitongole kirina gyekitwala naye kati bano bwe bazze ne bakwata wateekwa okuba nga ate waliwo ate oda endala eyazze oyo mumuleke saha figa nnyo wano mu Uganda ekisooka saha muyimbi abayimbi be bantu bamesenja baserebu naye first of all abantu babawuliriza nnyo kubanga babamu obubaka either obw'omukwano oba okulengera ebijja mu maaso ate waliwo n'okunyuma obunyumiko oli nanyuma endongo nemunyumira kati oyo omuntu omuyimbi abeera prominent figure nnyo ekintu ekyokubiri saha y'omu ku muntu ku bantu abagenda mu first family mu ngeri no y'okugyogereza saha yagyoga nnyo nagenda ku mwana wa Sali Musali namuzaalako omwana amusuula oyo gwe bayita saha nti gwe wadde olina amanyi tonneerijjako n'akatono
nze bane kati Edi banaira nempulira nga ofunye omukisa ogwa kino era Edi bwenzija n'ekibuko nekugamba muddire mu oyina okuddayo toyinza kuba mu first family naye saa ye yasalawo n'agamba nze sigenda n'ebyo n'amusuulawo n'amulekaawo njagala kukugirayo saa y'omu ku bantu abalina abavubuka ennaku zino abavubuka tetemunkwata bubi ebiseera ebisinga bakozesa ekigambo bayaayi naye saa yayina guruupu y'abayaayi eyakola eggaali kyekituufu era abavubuka ba saha nga teweegendereza bw'oba onootwala saha nga tonakutta muntu awo oyinza obutamutwala era olabye olunaku lweggula gavuze abamu ne gabakomba n'obakomba ye omwana oyo yawonye oba bali mu ddwaliro bamubye gulu kuno nalikusesebuka muntu ziri z'amaanyi nnyo CK47 eri squad ndala si poliisi naye wano ekyo tuliko wano kakati oyo ye saha kakati saha bw'oba otunuulya saha n'omuzaayo nti y'omu ku bali ku bukulembeze obwa waggulu mu kibiina kya NUP y'omu ku bayimbi ab'amaanyi mu kibiina ekya NUP kakati obutabeerawo bwa Bobi Wine nga Bobi Wine ali mu diaspora abantu abasinga bayinza okulowooza n'omukulembeze waabwe yadduka ali bweru kikyamu omukulembeze wa NUP waali wano Uganda bulungi nnyo tosobola kugamba nti nno Bobi Wine ali eri nga saha ali wano n'ogamba obukulembeze bufu waliwo omusajja bamuyitanga Saddam Hussein yali Saddam Hussein yali Gaddafi Gaddafi yalina abantu abamufaanana balinga 3 ng'ajja ku mukolo n'olaba ba Gaddafi abo nga bakulanga ye oba bakikola mu plastic surgery oba bakola naye nga alinga ye yennyini kakati Bobi Wine teyakyusa face ye naye alina ebintu byafaanaganya ne saha bayimbi bombi ate bayimbi abayimba ebintu ebyensonga ebituuka mu matu g'abantu ekyokubiri bonna balimu olupolitics olw'enkyukakyuka ompulya bulungi era balemerako kakati Bobi Wine bw'avaawo gwe nolowooza Bobi Wine avuddewo woofiisi batevuddeewo nga saha waali akyasobola omubilizinga abantu bulungi nnyo era ako kyatambudde nze mmanyi gavumenti yeekanze negamba kati Bobi Wine message egenda kutuuka mu bantu bonga bala bakyagulanyaze nga Kyagulanyi yennyini gwolabira ddala era awo Museveni abadde strategic bulungi nnyo yakubaganye bulungi era gwereka ekivulo ekyo oyinza simanyi oba naakikiriza si kyanca anaakikola tewannabaawo bbaluwa yonna bwe banaaba nga tebamusabotaaginze mbabuulirira wano meseji ya Kyagulanyi egenda kufuluma ku lunaku lwokutaano muteekerewo amaaso eteekwa okufuluma ku lunaku lwokutaano naye nakino kikulu nti mu security mwennyini mulimu abantu nga bakoowu babakozesezza ebintu bingi naye nga nabo bakoowu kugamba waliwo ekintu kyokola n'owulira nga naawe okooye kyozikanya naawe kakati okuteebwa kwa saha nawe wayinza okubeerawo obukoowu mu security ebitongole ebimu ne babalimba nti bannange tumutte bagenda kutugjawo naye enkya eyo yo meseji y'omukulu abantu mugirimu nze sibagamba nti mugende mu kivulu naye mbagambye tokisubwa lwa nsonga waliyo meseji kati kiki kyotegeeza mutubagambe bagende mu kivulu naye tebasubwa bagambe lumu bagende toyina musango gwokoze nedda sibo editoleeta ekizibu wano ku AK Great Media Uganda bagambe bagende n'akalango mbadde nkalanga wano bagambe bagende so kakati nze nga bw'ensonga ey'obufuzi n'empiki zaabyo meseji ya Bobi eteekwa okufulumira mu kivu ekkulu l'enkya bulungi nnyo naye ate katusabe poliisi tebagiyiwaayo ate neetaataaganya abantu manye kakati ekizibu ekiriwo nti gavumenti erina ekintu kyefa n'abantu abatono saha Bobi Wine naye n'abantu abawagira wansi bantu bangi ojja twalayo poliisi onyigiriza abantu abangi naye ate nga gwe grievance gy'olina eri ku bantu 2 oba 3 ompulira so kakati tusaba poliisi mubeere nga mukola ebintu nga bwe nabagambye obutambi bubakwata mugenda kusaava
ekintu kyokola kiyinza okutuulira muzzukulu wonna kabirye nga batunuulira akatambi ku bye wakola ne bagamba kati ono omwana wa gundi mumuwa omuti w'obukulembeze odde bakitawe yakolanga tolaba kati ebintu byakyusemu luli abakulembeze tubadde tusoma ku bakulembeze nga tubasomako mu byafaayo nga bawandiika bawandiike naye kaakati tugenda kuba nga tubalinako obujulizi nga ne vidiyo bweziri ng'omuwulira byayogera abantu bakusomeko oluvannyuma lw'emyaka 50 olaijamini tulina butono naye sebo butambula so kaakati togezaawa poliisi ne weeteeka mu saava bakutereke biviireko ddala gwekulu bwa poliisi bwo bwebanga waliwo omwana obali wamulabye Benita muwala ali ku tikitoko okwo abadde mitala w'amayanja mwami Museveni lwalayira yali wa Nuupu yavayo n'agamba kaakati mwami Museveni wuno agenda kulayira aba Nuupu mukozeewo ki mugenda tugamba ki alinga abajokinga in a mocking way kaakati abaana kye baakoze badde bali awo nga balaba peegi ya TikTok mwakola bagenze ku peegi ne bagamba oyo mutemu awa abantu obutwa yatta Moses-Ali yatta Kasirye Gwanga bwe bannayuganda balina obusungu ate bayiza abantu balinda ababitwala ebya serious naye omuntu kati nze account yange ogenda okometinga awantu ti seyifu mutemu mba newaddeyo nnyo abaana omache bakoze mbu bamuyimiriza n'omuyimiriza takyakola kati ku restaurant ewaabwe ye Dubai gyali era ne page ya company bamutize comment section omuganda ali muli kyakola abawarabu kati njala kubuulira kino bwa Eddie wane Uganda ekintu kyasooka okufa education nakakati ne bw'oba ng'ogiraba ate yafa okuva wansi paka ku university genda wali ku immigration olabe abantu abagenda ebweru okukola obwakadaama abasinga obungi balina diguli balina diploma bayivu naye nga bagenda kukola bwakadaama twebuuza diguli ze baasoma za kukola bwakadaama ki option gye balinawo obudde obwo nti omuntu ava mu kisomero ne diguli ye ne diploma ng'obwongo bwe kye bwasoma ku ssomero kye bwayigayo kugenda kufuna ssente muntegeera bulungi omuntu oyo owa diguli omugeraageranya n'omuntu ali wano ebubende mu municipality asindika ekigaali kubanga naye obwongo bwe bukeera ku makya nga obwongo bwe bulowooza kufuna ssente tewaliyo bantu betuzimbye wano balina diguli nga balina gye batwala Uganda mu maaso tewali kababeera bali mu parliament tewali tunulidde oluguudo oluli mukolebwa okuva Lusabyo ogenda Enkobe nze nasanyuse nga lumutukolera naye ssente ezigendako kimanyi nti kumpi tuli mu buwumbi 15 buli kilomita wano waliwo emmotoka ziriwera nga 8 double cabin zirimu omuzungu omu babiri wadde nga waliwo ne bayinginiya abaffe aba Uganda naye tewaliwo obukugu bwetaagisa kunona muntu kuva bweru kukola luguudo olwo bannayuganda bayinginiya be tulina basobola bulungi nnyo okukola oluguudo olwo naye lwaki tebabawa contract naye bakoma kuzimwe nze kugamba ne Nipponi ekizibu kiri ku bakulembeze bali bano baba tebabafunamu abakulembeze n'abakulembeze kano betulonda bano mu palamenti wali badde ogenda kwogera ki nudde mu kwogera mbu obuzira gwakubya abantu ekintu ekiri sizono n'enkya kugenda nga ate kyakubeerawo mpaka tekirina ku ngeri yo naye kakati ssente mmeka ze twali savings nze ntunuulira emmoloka ezimu abantu abakulu basula mu bende basula eno era waliwo emmoloka ezimu eziva esimba buli n'osanga nga zino zidde eno amafuta bwe gagenda emmoloka erimu omuntu ogwo double cabin mpya $1,800 nga ne wiise soolukikola ompulya bulungi bw'oyogerera mu lukwekereza olwa bizinensi anti bali ku ssente wa musolo kulaakulanya mu Uganda tetuyinza gikulaakulanya ng'obwongo bw'abakulembeze bwaffe bulowooleza mu ensi yakubiddwa muzira baagala kugenda mu disaster and preparedness ebyo bintu byakunoonya ssente omukulembeze agenda mu bukulembeze si kutafaliri obula kunoonya ssente mu parliament kunoonya ssente mu kanso kitutuuse ku balamu ng'afungiza ku kyenguzi tumalirize n'ekyo nze balamu yayisiza ekiwandiiko awo nze ebyomwenge okugunya ku mwenda nze saakirabyemu buzibu kubanga era abantu abasinga abategeevu tosobola musala ng'agukedde kitono nnyo ekyokubiri abantu abakeera omwenge aba alina ssente tewali akeera ssente nga ku mwenge nga takuzikola naye nze we nalabye kwe kutimba simanya bajeti okukkiriza abamawulire mu zikanso babadde nti abamu babagobayo
awe enguzagiriko nnyo ndaba balamu ayina engeri gyasambamu ekintu kino nempulira obulumu ningaawo bawakutta awanyweze. Nze balamu nasooka kumusiima ekintu ky'okwewala olwanyisa enguzi omulimu ogwo si gwa kuzannya kuba ne Pulezidenti Museveni yagugezaako n'akakkana nga wanise emikono n'agamba nze kati ndikwasiza Katonda. Enguzi yagikwasa Katonda kati yagiggyeyo yagikwasiza Balamu ne Nammeere. Balamu bw'abanga yeewaddeyo kulwanyisa enguzi era olaba bambi wansi abantu basanyufu gy'abatuuse babeera basanyufu naye ebintu ebimu tebiri applicable wano era njagala nga nze wano message yange njagala etuuke eri Mwami Balamu. Ensi yonna tetegeera nga Mwami Balamu bw'otegeera ng'era ensi bw'etategeera nga nze bwentegeera oba Edi. Oyina ebintu n'entegeerayo bambi ebintu by'olowooza birungi era byali yambi naye ensi si kyeyagala. Ensi ekyo si kyekigiruma. Kyekigiruma okutimba bajeti ku notice board gwe njagala ombuulire gwali mu diaspora atunuulira kakati olwaleero ddi lwe wali ogenzeeko ku district otunuulire notice board olabe bajeti gye baataddeko. Ddi wali ogenze ku ministry otunule ku notice board. Okimanyi abantu bangi bakaddiwa n'atuuka n'emyaka 3 nga talinnyangako ku kitebe kya district. Kituufu okujjako nga badde ogenze kunoonya mulimu kyekikutwala naye information eyine bwebanga weeri toba na budde bugitunulako wawula otunula wano batimbya awali omulimu. Kakati ekyo si bwe bulumi bwa bannayuganda ekyo tekikwetagisa na kuteeka buteeka. Nzi nyawe nakirabako ssebo wano twalina mu mubeezi twalinawo omukulembeze bamuyitanga Kibuuka Amooti. Essente za gavumenti bwe zajjanga bwe paba ng'agenda ku leediyo maama nyawe waliwo n'olumu bwe twasooka tumuyimiriza tumugamba mukulu ti baatuweereza indicative planning figure togenda ozisoma kubanga zo zikyuka ogenda ojja zisoma abantu bagambe luli batugamba ssente bwe ziti ate ze zino ze mugambe eziri mu budget manti budget bwebanga igera fu kimanyi zikyuka eno nigesa kakati naye bwe zajjanga bwe ziti Kibuuka Amooti radio zonna nazeetooloola abayi batuwadde ssente bwe ziti abekasaya mujja kufuna ssente bwe ziti abekwadde ssente bwe omusajja n'abeera okwo naye enkomerero ya byonna abantu bamusiima batya bamusuula. Kati ekitegeeza nti ekyo si bwe bulumi bw'abantu Mwami Balamu bw'olowooza nti bwe buyinza okuyamba ku nguzi bayirawe n'omuntu gw'ogamba okukiteeka ku notice board y'omuntu omu omuli w'enguzi asooka oyagala akikukolera atya ng'akikola mu butali buli bwanguzi. Ekyokubiri bameeya ne LC5 ne ba division mayors be bali b'enguzi abasooka. Njogedde ku mukozi wa gavumenti kubanga ekyo kiri tekiniko. Kaakati omuntu gw'oyagala akulira abantu bali bateeke ekintu ku notice board abantu si gwe balonda Bwana Balamu. Awo wali sad story. Ebintu ebimu bimanyi nti omuntu tebamulonda meeya tebakulonda kyokka oli mu kutugamba mugende ku notice board twatimbye budget. Abantu tebakulinamu obwesige tebayinza nakukkiriza by'oyogera ne bwe naagiteekayo ng'abantu si gwe balonda. Kwegamba nti ebiragiro bya Balamu nti byayisiza byandibadde birungi naye ekizibu engeri gye bagenda obitekesa mu nkola si egenda okuleeta obwerufu bantu babeere bamativu. Tekisooka n'akatono. Ate ekintu ekirala Bwana Balamu ekintu ekyo kyeyaleese olaba kintu kirungi naye kigenda kukakkana nga kimukonaganyiza ne bakama be. Bwe bw'ogamba nti naye lwaki ekyo ekintu mukyogera nnyo anti wuliriza nti bajja kumutta ekitegeeza wano enguzi baana baliwo one of the source of income. Bwana Edi Nakana Kalembeza ke tulinda kuona mu Uganda nguzi ebyo ebizimbe byolaba ebiri mu Kampala nguzi ojagala kungamba nti ebizimbe byo balima kasooli nalabye ani bya Mukama Fred owa Wax yagambye ku luguudo lw'e Nakawuka bayinginiya be bazimbako ebizimbe ne beevaluinga ati bagenda bagulayo poloti ne bazimbayo ate ne beevaluinga ate ne begabira ssente onda bulungi nnyo kyenkugamba nti enguzi wano kati Bwana Balamu ekintu kyetumugambirako nti nno agenda kukakkana nga akubaganya bakama be wano waliwo minisitule namba bagiyita Luweero lw'Enzooli minisitule ya Luweero oyinza okumpayo omuntu omu wano mu Mubende kubanga naffe tuli mu Luweero gwe njagala ombuulire gwe baddiza enteezi restocking ekyali ekigendera kya Lwenzoli abantu abafiirwa ebintu byabwe mu lutalo babibaddize oyinza okumpayo omuntu omu kati bw'onoogamba bateeke budget bagidisipuleyinge ku notice board ensi yonna etegeere ogenda kukakkana nga okoonaganya ne minisita muno wa Luweero
ogenda kakanango kaunaganya ne prime minister oyagala bateekeko sente nga bazijjeruddawo bateekeko bani be baziwa gende Karamoja ministry number ogenda kungamba nti sente ezo waziteekeyo balage nti zakola kubanga sente ezisinga bazimalira mu semina wali mu Sheraton ezisinga obungi wezisigala ate newuwe wennyini bwana Balamu kiringa kakananga kimukubi kitya okimanyi nti sente ezisigala ku ministry nyingi okusinga sente zigenda mu local government budget ya ministry ya local government nene nnyo okusinga sente zigenda wansi bulungi zikola mirimu ezigenda okukola emirimu ntono nnyo omanyi kakati mu local government abantu kibatamanyi bawulira sente zigenda wansi eno ku ma districts ne bawulira nti obuwumbi 40 obuwumbi 50 naye nga obuwumbi 50 obuwumbi 30 bubeera bwa misaala si sente za local government ezo za public service zizigize bwezi okujja okusasula emisaala naye sente ezigenda okujja okukola emirimu mu local government ntono nnyo okusinga sente ezisigala ku budget ya ministry bantu bagendako mu semina abantu bagendako ebweru bantu bagendako ku monitoringa ebyo bye babeeramu kati Mwami Balamu ekyo bw'onookikola ogenda kinnyonnyola otya sooka Mwami Balamu ogamba aba ministry kwedukoti ewuwo basooke badisipuliyingi budget yaabwe ate ekintu ekirala tulemena kukiyita budget kubanga budget kiba ebeera nteekateeka egenda okutuukirizibwa singa sente zinaalabika ojja kugamba abantu nti project gundi ne gundi tugenda kuzikola ogaana okurealizinga budget project era zimu zivuyeemu abantu basigale nga babanja project gye bagamba ekintu ekyalina mu budget esente era kisigale nga tuyimba luyimba nti sente baazirya naye twogere kino nti sente ezirirealized zitumaze okukakasa nti projects zino zigenda kukolebwa bazidisplaying n'abantu bategeere naye ate omuntu wa bulijjo ekigambo okyo agenda kinterpretinga wali sad story nange nali sikimanyi kubanga n'abantu abayivu ekintu okyo kizibu kya kuinterpretinga bawandiika olulimi lubanga lw'abasawo nga lulimu obukugu bw'enjawulo so kakati nze ndowooza ekyo Balamu kyeyayisizza kyalibadde kirungi naye kiryaplikebo katugende ku kintu ky'omwenge omwenge wano baali baleeta enguuli act eteeka ddannyo bwe edi wali tonnaba kuzaalibwa etteeka lyagendawo ng'okukwata ng'onywa omwenge wano Amini yagenda nayesimba mu mwenge Amini yali musajja musiraamu n'agezaako okulwanyisa omwenge naye munnayuganda ku mwenge muveeko bagunyweraga ne mu bbinika ogamba kulimba kati bino byogamba nti ebbala ziggalewo ebbala zijja kuggalawo naye ate ewakawo omuntu ajja gunywerayo mu maka g'abantu genda otunule abantu abali obulungi mu firiji mujjuddemu bbiya era obudde bwayagala bwajja okumunywa nze firiji tebulamu kiyujji okiraba ewange so kakati tebulamu ekintu ekirala abantu bano betwogerako abamabaala batandike essaawa 9 ekyo ekintu okireeta mu makkati g'omwaka wano naye njagala ojjukire nti omuntu oyo gw'ogamba yawa layisinsi era ng'amanyi budde ki bw'alina okukola kati gwe essaawa zino omuntu omaze omuggyako layisinsi ye ate omugamba tokola mu budde bwe buti kola budde bwe buti sente anaazijjayo ddi kati gwe si gwe mubbi asooka nga wabala okuzijjako sente zange ate okyusa endagaano bannange ayogera mu Isiraamu tagunywa temulowooza nti aguwolereza sigamba nti nzizi era mulimu mwenge siguwagira bantu okugunywa kubanga nze eddiini batugamba n'okuguya okukolagirira edi nti bagutunda wali nze nfune zambi oba omaze okunywa naye njagala reality let us be honest to ourselves in fact we must be sincere to ourselves and even to others we must be sincere omuntu omwenge wamuggyako layisinsi ey'ebbaala atunda omwenge gwe tewali wekiganda pulezidenti ekintu kino zakitunuulira abantu abanyuma omwenge yabawa eddembe lyabwe benywera omwenge gwabwe bagweri kakati ogenda gamba webbaala nti tandika ssaawa 9 sente za layisinsi agenda zijjayo ddi be bamu naabo ba gaming and lottery gaming and ate basasula mu emisolo mingi balina n'etteeka lyabwe ffe twali twagezaako okubagoba wano mu Mubende bwe nali nga nkyali mu buyinza ne bagamba ti buli awali town council tuyinza kugobawo gaming lwaki
mu urban places etteeka likkiriza gaming erina kubeera mu urban places olina bagoba mu kyalo abantu bo mu setup ya gavumenti balowooza nti omuntu ali mu kibuga ategeera okusinga ali mu kyalo ye setup ya gavumenti kyova olaba bagamba ekyo kyo mu kibuga mu kireete naye mu kyalo temukitwalayo abaana b'omu kyalo oli mwangu wa babuzaabuza kati toyinza kubagamba nti okujjako ng'oyagala kuzza teeka mu paalamenti balikyusi etteeka ly'omwenge lyajja mu 2020 mwemmeka balizeemu na wano naye kimosho yabizeemu wano ne baligoba paalamenti n'erigana n'erigoba naye ate ekyo tekiganda ye minisita kuyisa kubanga ekyo kiri mu mateeka minisita ayisa statute naweza orders ebintu nga bayagala bitambule naye kirigenda kubeera applicable bizibu teyinza ngakubulya kateke ku bintu balamu bye yakoze ebyokumala obudde zi orders ziyayisizza tewali nemwegenda kukola tusibula abantu tuve wano balamu talowooza kakati wana balamu nze njagala kwongera nga sinakusibula njagala kwongera kusiima bwana balamu okoze ekisoboka alwanyi masajja nalabye kiyamaani w'enaalemu gwe bakutte ekasangati ono bamukutte yabadde ajja miliyoni 2 ansaba sente zesirina bakusaba meka miliyoni 2 mwenaalemu kibalamu kyamugambye nemulabye naalemu yamwe bweri embikunzi balamu wangi ye kakati anti balamu ye weeri webuvanjuba Piero yu naye njagala kukubiriza bannayuganda mwenna n'abali mu diaspora tuli mu kiseera nabagamba tuli mu transition kukyusa obuyinza buva mu kintu ekirala budda era abantu abanaakisurvivinga bajja kuba bamukisa weesunako naddala abali mu bifo ebyobukulembeze ebiri sensitive abakozi ba gavumenti mu bifo ebiri sensitive naffe abali mu mawulire amawulire binawulidde bagamba nti abamawulire babakkirizenga mu kanso tewali kanso yali egobye bamawulire tebakulimbanga mpozi nga babagoba mu palamenti nze ekyo kyokulabirako nkiina wano ku district ewaffe babeerayo babawe ne kasente ka facilitation mubasibye olunaku olulamba mu mubiina byalawo zebbo temubawo kakati ekyo bwana balamu kyalikoze yaligambye nti mukulyetingeewo budget line y'abamawulire owalirayo abamawulire bayiika mu councils naye atwandisase tuli biased ate gavumenti ekuwadde osakamba gaayo sibula bannaffe abatowuliriza mwebale abadde batulaba nze Magezi Sheifu Nseko mwe tuli tukyaweereza okujjako Mukama Katonda bw'alibanga akyusizzaamu naye ffe tugenda kuweereza tubaweereza ekintu nga bwe kiri mwebale kutuwuliriza ate mwekuumireko Great Media mbeebaza okuva gye twatandikidde nange munzikirize leero mbasiibule enkyaba nakeere kololo ewa Manisuru Simanda enkoko mugikwate mumwa enkya tuyina omunyalwanda wa Kyagulanyi tugenda kukola bukyali ssaawa ng'emu kitundu 2 olw'ensonga saagala kuyingirira mirimu gya kabaka w'endongo saha tubadde tutera premieringa ku ssaawa 3 tujja premieringa ku ssaawa nga 2 awo mawulire g'NTV awo mu budde awo gaggwera mbamalirize gya office nange tujja kuba premieringira awo kati tuwe omwaganya abanagende wa Manisuru Semanda bwe kinaba kisobose nnyinza n'obutakola kabaka tumuwe olunaku lwe ate kati tunagamba ki tusinkane ku Saturday drone olw'omukaaga tuddemu tubambage buto tujja ne mwami Kayiira ku luno mulinde tugenda kuleetera amateeka nina akawairo ke nalabye mu constitution eyo anyway kanewe babbirako musule bulungi